Bobi akubye abavubuka Akama, Trump bamukubyemu ebituli. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri asimye n'awa abaweereza be mu bitongole byonna eby'Obwakabaka sseddume z'entennya mu nteekateeka y'ebitongole by'Obwakabaka ey'okumanyagana n'okutojjeza obumu nga bayita mu by'emizannyo. Mu mpaka ezimubujjidde mu lubiri lwa Beene Mengo era nga zitegekeddwa ssettendekero Obwakabaka wa Muteesa the First Royal University, ettendekero lya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo lyesukidde mu kikopo ky'omwaka guno limenyawo Buganda Land Board abadde bannantamegwa b'ekikopo ekyo, enkuluze ekutte ekifo kyakubiri ate Buganda Land Board n'emalira mu kyokusatu. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza nnyo abaweereza b'Obwakabaka olw'okunyweza omulamwa gw'obumu. Fenna tuli banjwemu taata waffe ye Kabaka, naye tunaamuweereza tutya nga tetwemanyi nga tetwetegeera nsonga nkulu, era basenkulu mulina okukubiriza abaweereza bamwe bonna buli omu n'abeerawo. Waliwo abaweereza bangi bemmanyi naye nga sibalabye, olunaku baalumanya luli mu kalenda. Bo bakola ki? Lwaki tebaagala bantu babamanye? Omwaka oguwedde nga bagamba nti tetwagala bino byabacuba. Bino si byakufana kuwona, kya mugaso nnyo okutegeera omuntu gw'okola naye okusinga okuwangula ekikopo. Ekigendererwa kumanya muntu, okumumanya erinnya n'okumumanya embeera ze. Eno y'emu ku ngeri ezo. N'olwekyo sitwagala kuleeta wano bagwira n'abantu abatategeerekeka abajja okumenya abaana ba Kabaka amagulu. Kamalabyonna mu ngeri y'enjawulo asabye bassenkulu b'ebitongole n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo obuteetwalira waggulu nnyo okubeeraganga ab'ekitalo, bakeko wansi eri be bakulembera bamanye embeera zaabwe. Baminisita mbagamba bwe bati ntera kyogera mu Lungereza, let us take our jobs very seriously but let us not take ourselves too seriously. Kwegamba leka kisusaako kolagana ne banno obeera musanyufu, omulimo gwo gutwale nti kikulu nnyo naye kwereka kwesusaako. Otambula tokyuka, otambula olalambadde oti. Lwaki otambula bwoti? Oli manager, tukuwa nnyo ekitiibwa. Naye abakozi bano bootwala beerako nabo, saagako nabo. Obwa manager tebubuvaako. Kyemuva mulaba nga njagala abakozi bonna bajje wano tusiibeko ffenna, era neebaza abatesitesi nti bwe muva wano mugenda mu mwetooloolo. Vice Chancellor wa Muteesa the First Royal University Professor Vincent Kakembo yeebazizza nnyo abaweereza mu bitongole byonna eby'Obwakabaka olw'okujjumbira emizannyo gino ekyongedde obumu mu bantu ba Beene. Era omwoyo ogulagiddwa okusinga gubadde ku mulamwa gwe twatutambuliddeko era gwe gw'omwaka oguwedde. Bannaffe aba CBS kwe bategekera naffe kutegekedde omulamwa ogwa omumanyi, era nga gubadde mulamwa nga gutambulira ddala bulungi, era bakozi bannaffe tumanyiganye bulungi okusinga bwe kibadde. Omukolo guno tuzannya nga abaweereza ba Ssaabasajja okubeera nga tuli balamu, naye ate tugutwalanga era okwewummuzaamu naddala ng'omwaka guggwako. Ate Ssaabakenkufu w'ebitongole by'Obwakabaka omukungu Roland Sebuufu yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'awagira abaweereza be. Ssenkulu wa Buganda Royal Institute of Business and Technical Institute Mengo Oweekitiibwa Joseph bali ku ddembe Ssenkusu agambye nti obumu baweereza n'obujjumbize bwe boolesezza bubayambye okuwangula. Twagala okwebaza baweereza okusooka kwa byonna olw'okukkiriza nti obulamu tetububeeramu nga tusibye emitaafu gyokka nga tukola mirimu, naye ate tububeeramu nga tukola n'ebintu ebirala ebiza emibiri gyaffe obujja, egyo gy'emizannyo. Twebaza Beene yatulawo emizannyo gino nga egitakoma kusitula mbeera za bulamu bwaffe kyokka, naye ate nga gitugatta ng'abaweereza abakolera awamu. Twebaza olw'obuwanguzi buno tebuvudde ku mukeeka, buvudde mu kukola ennyo. Sebagala Richard nga ye mukulembeze yakulembeddemu abawagizi b'ebitongole by'Obwakabaka abatali baweereza ng'ono avudde kyannamukaaka asiimye nnyo abaweereza olw'obumanyi bwe boolesezza mu mizannyo egy'enjawulo.
Nze wano njagala nnyo ebintu bya Kabaka ne wegiba Misinde nziruka n'enjija ne ngamba nyinimu aba agambye tuddukirewo tudduke Emisinde CBS FM mwe bali kuweereza emizannyo ginyumidde kuba we ntuuse ndabye omukulu Lumansi Daudi ngenze okulaba kataaki kagaba abasajja abaweereza paasa afa yafa gugobe oba gugaana gugire kati we ntuuseko wano muludo abasajja balina emikaaga ate basamba bulungi. Abaweereza mu Bwakabaka okubadde Magulu Robert owa Buganda Land Board Nalukenge Esther owa Ssubiryo Zambogo Sacco Kiganira Charles owa Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Center Senkungu Pade Kiganda Nsubuga Abdul Namugenyi Rachel Kabugo Mansur n'abaweereza abalala beebaziddwa mu ngeri y'enjawulo olw'okwolesa omutindo omulungi. Ekitongole kya Nnabagereka Development Foundation kiweereddwa omukisa okuteekateeka empaka z'ebitongole by'Obwakabaka omwaka ogujja 2026. Akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku ntebe y'eggwanga enkulu James Nathan Nandalama Fabi asinzidde buduude waabwe mu Bugisu n'ategeeza abeeyo nti kubavuganya bonna kuba pulezidenti yekka alina obusobozi obugonjola ebizibu ebibaluma nga mwotwalidde n'ekizibu ky'olusozi olutera okubumbulukuka ne lukuba abantu. Nandalama Fabi era asibye mu disitulikiti y'e Buduuda n'ey'e Tororo gy'asinzidde n'agamba nti gavumenti ya NRM mu myaka 4 gy'emaze mu buyinza terinawo nteekateeka nnungamu ey'okudduukirira abagudde ku bizibu ebigwa bitalaze gamba ng'abo abakuba olusozi entakera. Yeewanye nti ye ly'essuubi lya bannayuganda bonna nti era ebizibu eby'engeri eyo ebigwa bitalaze byetaaga enteekateeka ssejjoloolo ey'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga mwotwalidde n'okusimba emiti ku nsozi ti naye gavumenti ya NRM terinawo nteekateeka yonna efaananako bw'etyo. But you see, we don't need these are very easy to know that the government should have put what we call disaster preparedness, whereby you tell people there's a disaster going to take place here, but they don't. And that's why we have our people being thrown down. And by the way, this is very easy. The Bagisu can listen. We are going. They want to plant trees to control the snakes of the soil. Also to allow people to use the forest not as cutting the forest, but to get malewa, to get greens, to get grass for cows, to get firewood. Bw'atyo Nandalama Fabi ng'ayogera eri abantu b'e Buduuda. Ate omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP era akwatidde ekibiina ekyo bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asinzidde Ovongi mu bitundu ebya West Nile n'akunga abavubuka ab'omulembe guno nti basaanye bakimanye nti ekiseera kyatuuka dda eggwanga lifune obukulembeze obujja kyokka bwe bataatuzuukuke bajja kusigaza kimu kyokka kyakusabiriza nga busabiriza gavumenti ya NRM eyasalaba okubanga obukunkumuka so nga nabo ebirungi basobola okubyetuusaako singa bafuna gavumenti nti ebalumirwa. Kyagulanyi Ssentamu olwaliro asibye mu disitulikiti y'e Obongi ne Moyo ng'akuyega abaayo okulonda ekibiina kya NUP kikwate obuyinza mu kalulu ka bonna akabindabinda akanaakuba mu Gatonnya omwaka 2026. Kyagulanyi agambye nti omulembe guno gulyazamanyizza nnyo abavubuka kyokka nga bangi basomye naye tebalina mirimu bajja kasente kabizaawo abo Katonda babiseeko obusubi bamaliriza bagenze mu kukola buddu olwo abasigala kuno ne bafuuka abamenyi b'amateeka abawedde emirimu era nti bangi babakwatira mu bubbi n'emisango emirala bwe batyo ne baggweera mu makomera. Kinoganyiza nti abavubuka abatono ennyo ababalirwa ku ngalo abafunyeemu ku mulembe guno babakozesa bwambega ate nga babega bavubuka bannaabwe olwo ne basasulwa obukunkumuka olw'okulimiriranga bannaabwe. Kyagulanyi bw'atyo akooda abavubuka nti baggule obwongo bwabwe balowooze ku biseera ebyabwe n'eby'abaana baabwe eby'omu maaso baleme kubitemerako ttaka nti balonde NUP eneebatuusa mu bulamu obweyagaza. 40 years our young people don't get jobs even when they 40 years of poverty, and so you think it is normal for you to live like this? You think it is normal to have bad roads? Even the road they're making it because they discovered the gold here, just like it was done in Karamoja. I'm telling you, my brothers and sisters, we must change things and take over. Don't allow these old people to tell you that you are too young to make decisions. Uganda is the youngest country in the world with the young people, intelligent people and smart. Okuyigga akalulu era eri ababegwanyiza obwa President kukyagenda mu maaso wabula olwaliro omuzeeyi Yoweri Kaguta Museveni wa NRM akikwatidde bendera yasazeewo okuwummulamu.
Abalala bali mu lwokaano ye Gregory Mugisha Muntu wa ANT, Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party, Bulira Frank owa Revolutionary People's Party, Robert Kasibantu wa National Peasants Party, okusaako Pastor Elton Joseph Mabirizi owa Conservative Party. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerera abuuliridde abakuumaddembe obuteyambisa bubi buyinza okutabangula emirembe wakati mu kiseera kino ekyakalulu wabula amaanyi gaabwe bageyambisa okuuma emirembe. Ssaabasumba agambye nti mu mawanga ga Africa agawerako ebiseera ebyokulonda buli bwe bituuka ebitongole bikuumaddembe birekerera obuvunaanyizibwa bwabyo obw'okuuma emirembe, okuuma abantu n'ebyabwe ate ne badda mu kutabangula emirembe nga gye bateekeddwa ate okukuuma. Ssaabasumba bino abyogeredde mu kitambiro ky'emmisa kyakulembeddemu ku kigo kya Our Lady of Good Counsel e Gayaza wakati mu kuzza olunaku lw'abavubuka olw'essaza ekkulu erya Kampala. Bishikopi baba basaba mwefeeyo okulaba nga mulonda ate mulonda abantu abalungi abanatufuga obulungi ate mubamanyi awo nno mukozese obuyinza bwammwe Katonda bw'abawa ne constitution bw'ebawa okukozesa okulonda omuntu omutuufu naterewa kubye ku mukono. Era tusaba bonna abali mu ntereeza eyo balime kutaataaganya ddembe lyammwe okubeera nga mutuuka bulungi kubanga ddembe lyammwe ebulungi okukogembe mutyo. Mwewale ebikemo ebyokubaleetera ate okutabula eddembe eryo lye babateekamu. Ssaabasumba era akubiriza abavubuka mu kiseera ekyokulonda bagende balonde wabula abawabudde obutakkiriza kukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Si kwewaana weewaanyi maanyi naye ogabera nga gagasa abalala gagasa ensi. Amaanyi ge tulina maanyi n'abagala okubakozesa bangi. Omubbi ayagala okubba ajja kukozesako omuvubuka gw'osobola okuyita mu katayimbwa ng'okatuuseeko gw'olina amaanyi aganaakagira kayitawo n'oyitawo n'ogwayo bulungi n'otomenyeka. Bw'amala okumuwa sente ze ng'akuleka awo gwe nga bakusiba ye ng'atwala. Bino bye tulimi ebya politics era mmwe abavubuka bye bajja okukozesa. Pikipiki bw'ogivuga givuge bulungi. Bw'onoogivugira mu bbanga ejja kukuba ofe. Reverend Father Jeremiah Mpango okuva mu Vicariate Wakiso abadde ssentebe w'olukiiko oluteesiteesa omukolo ogwo abudde abavubuka bonna mu ggwanga beeyambise bulungi ekiseera ky'obuvubuka bwabwe beekulaakulanye. Obuvubuka ly'essuubi lyaffe ng'omulamwa gwaffe bwe gubadde ogw'omwaka guno. Ekyo nno kitusindika bulijjo okukozesa obulungi emyaka gino egy'obuvubuka nga tumanyi nti ebyo byonna bye tutandika ng'emisingi kati bye tugenda okuzimbirako era bye bigenda okutuyamba mu bulamu obw'omu maaso. Omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso Bet Ethel Naluyima akubiriza abavubuka buli omu waali afune ekyokukola. Naye twasookera mu kuzimba olwaleero mu mirimu gye nakola nazimbako kubanga nina architecture engineering tosobola kukola bya pulaani nga tomanyi lwaki ogenda biteeka. So mbasaba abavubuka temwetamwa mirimu muleme kunyooma mirimu mutwale nti ku lunaku lwammwe buli mulimu gw'osobodde okukola nga tonatuuka mu guli omulimu omunene gw'oyagala oba white collar jobs negina emirimu nga gisobola okufunisa akasente kasita butaba bubbi kasita bubanga si kuvuma. Yaliko minisita w'amakolero era ng'avuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Mawokota North Ann Amelia Kyambadde awanjagidde abalonzi mu mpiki okwekennenya ennyo abakulembeze bagenda okulonda balonda abo balina obusobozi okukola ku bibaluma. Amelia Kyambadde asinzidde ku byalo Kapeke, Busasi, Jimbi ne Mawugulu mu ggombolola y'e Muduuma ng'ayiga akalulu akanamuzza ku kifo ekyo n'alabula abeeyo ku bantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo wabula nga tebalina busobozi gonjoola bizibu byabwe. Bw'ati akubiriza bannamawokota North bamulonda ddemwazi okusenkulaakulana gye yatandikako omuli okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza okuyambako abavubuka okufuna emirimu n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Sangwa munkwagire nsobole okuzza puroguramu ezazingamba ng'eddwaliro lyanga lyazingibwa dda akatale k'ekimanyende kazingibwa naye teryasaka eryalondoola amasannyalaze ebitundu bingi we baakomera ne bakatwegaza amazzi naye ekipya ettendekero ly'abavubuka gye bagenda okuzimba ekampuni ettendekero eryo yakuyamba osobole okufuna omulimu osobole okuba ng'osobola okwetuusaako okulabirira famire okweyimirizaawo wezingi kubajja obukozi bwa butono abasinga mungamba tetwagala kusoma naye ate nga ebyemikono byo byangu kubanga oba okola practical. Ate omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze
ng'asinzidde mu bitundu by'ekayabwe n'agamba nti wakyaliwo obwetaavu okukwatirako ebitundu naddala eby'omu byalo okwekulaakulanya. Tuli mu budde obw'okwongera batambulamu bassekinoomu mu bibinja nga twongera okubasaba obuwagizi nyongera bajjukiza nti ekiri mu ggwanga tweyoleka lwatu nti ba single mothers mukyetaaga support abakyala abafiira musanya tetunnaba kubanga gavumenti ekola ekimala okuba nti ekola enteekateeka ennungi keyolese lwatu nti n'emmere gye twali tulina awaka era ensigo bwe mba sigireese omuntu omutajjukira nti alina okutambula okulwana ku bbulwa ly'emirimu eriri mu ggwanga abaana baffe twezudde nti bali kata gye bagenda okunoonya obubudamu. Abalala okuli John Bosco Lubyayi avuganya kutufa omubaka wa Mawokota South Martin Sejemba Nakawuki Susan kifo kyekimu ekyo n'abalala bonna bakyatalaga ebyalo nga basagula obuwagizi.